waliwo abawagizi ba NUP abazze balabikira mu byambalo ebibaawula ku bawagizi b'ekibiina abalala abamu kye balowooza nti bakikola n'ekigendererwa eky'okulaga obuganzi bwe balina eri ekibiina. Bano bazze balabikira ku mikolo gy'ekibiina egy'enjawulo era abamu babakazaako lya foot soldier. Poliisi egamba nti ebyambalo bano bye beenaanika bimenya mateeka kubanga byefaananyirizaako n'ekyambalo kya poliisi era ababyambala balabuddwa. Okusinziira ku Fred Enanga, abamu batuuse n'okuteeka ennyota oba amayinja g'amadaala aga waggulu ku byambalo bino. Zibeeyongedde okufulumya uniforms ezeefaananiriza n'entunga nga olabira ddala bakopperera n'entunga eya uniforms zino. Tuzze tulaba abamu mu bibiina ebyobufuzi naddala ekya NUP baafulumya abaserikale baabwe aba traffic abambala amayinja ne balyoka bambala ne uniform enjeru ne bayimirira ku kkubo ne batambuza emirimu ate ng'etteeka terikola ki liba teribakkiriza. Oli n'ayambalira ddala amayinja agali ku ddaala erya senior commissioner oba generali oba assistant inspector general, mulimu abayambala n'amadaala aga IGP. Mu kwanukula omwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi agamba ebyambalo abawagizi baabwe bye bambala byawukanira ddala n'ebya poliisi. Ffe ebyambalo bye twambala n'obukoofiira bwe twambala bwaffe kyobudwala buliko badge ya NUP ya People Power era tubwambala nga tugamba n'abawagizi baffe bwambale tebulina musango. Tetugambangako muntu nti kakati kwata uniform ey'amagye nga Lilian Abe, Andrew Mwenda n'abalala ze bambala ez'amagye ezaddala. Abantu baffe tubagamba nti ebeera y'amagye eyo temugyambala mugirekera amagye. N'ebino ebyaffe bye tukola kuliko badge ezaffe naki tewali buzibu kyobudwala naffe ng'abakulembeze tubyambala. Okulabula kwa poliisi ku byambalo bino kuzingiddemu ne bakanyama abakuuma ebifo ebisanyukirwamu sako n'abakuumi ba kampuni ez'obwannannyini enkuumi era Enanga agamba nti abambala ebyambalo bino babagezaako kuteekawo mbeera etiisatiisa abantu. Olwedde bakanyama bagenda ne bagaziwa ne bambala bisheds bino ebya black n'abikkako n'ateekako mask kwegana olabira ddala nti bakikola n'ekigendererwa ekyokuteeka okutya okutiisatiisa okufaanana ejje. Bino ebijjidde nga waliwo abasajja babiri poliisi be yakutte ng'ebalanga okwambala ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'abaserikale ba poliisi ab'oku nguudo ne batattaaganya entambula y'ebidduka weekyewedde. Kigambibwa nti bano baasiba ebidduka Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ayitawo. Abakwate ye Nganda Hakim nga muvuzi wa bodaboda sako ne Mahadi Lubega akola ku ssundiro ly'amafuta. Ababiri baakwatibwa kubanga be baali bakulembedde obubondo buno bw'abantu 100 obwali bwenyigidde mu kutaataaganya entambula. Joel Ssenyonyi agamba nti okulabula kwa poliisi kuno kwandiba olukwesikwesi olw'okuddamu okukwata abawagizi baabwe. So ndowooza buli babeerawo nga beetaaga kasente nga bateekawo embeera. Aba NUP bambala ebyamagye bambala ebyaki naki, so kati twetaaga sente eza operations okugenda okubayiga. Y'embeera eyo era oba oli awo kibakoledde nnyo. Ani Walukatamba, NTV, Akawungezi.